Mu mwaka gwa 2016 wetwakulagira emboozi ya Kahumuza Ampurire omutuuze w'e Buzibwera mu kibuga Mbarara. Yali ow'emyaka 17 yali amaze emyaka 5 oluvannyuma lw'okugwirwa ekimbe ekyamuleka nga talina kyayinza kuwanirira mu lubuto lwe wadde okutambula. Olw'embeera Kahumuza yeesanga ng'alina okulya ennyo okusobola okuganyula mu mmere gy'alya, era nga wiiki eggwako ng'alidde ensawo y'obummonde wamu n'ey'omuceere. Embeera eno yalemerera abasawo ba kuno, wabula olw'emboozi gye twakula wano ku NTV abaziratisa aba Rotary Club of Kololo basalawo okuyamba Kahumuza n'okutuuka okumutwala mu ggwanga lya Buyindi ajjanjabibwe. Kyokka eno nayo gye baamala emyezi 2 abasawo baalemererwa era ne bamusindika akomewo okwabo obwe. He was seen by different experts. They couldn't find anything. They gave him only tablets to come back. And I think they said, there's nothing we can find out. Mama wa Kahumuza Thimba bazinga Namwando. Songera ng'ono ye mutabani we yekka gw'alina oluvannyuma lw'abaana babiri abaasooka okufa nga kale bw'atyo yassalawo obutalekerera Kahumuza. Siikuliisa eyo Kahumuza olwadda kuno twaddamu ne tumunoonya mu mwaka gwa 2020 nga ku mulundi guno yali afunyeewoko ku njawulo ng'atandise n'okuddamu okwogera songa era yali atandise n'okukaza ekitabo ng'olwo n'emmere alya n'emalamu waakiri essaawa 2 mu lubuto nga tannagizza. Olwaleero tuzzeeyo okunoonya Kahumuza wabula nga naffe bituweddeko bwe tusanze ng'eyali omuyi yazze atambula okutwaniriza. I'm not feeling any pain because I can walk, I can eat. The other time I used to eat and vomit, eat a sack of eyelash in 1 week and I vomit. But now I can eat, I cannot vomit. Now I eat well, I walk, I talk, so I'm not feeling any pain now. Atandika okuddamu okutambula nga 19 Maachi omwaka oguwedde. Started walking, that was the end of lameness. So I started walking and again studies in 2022 when I started with automatic promotion in senior 3. Ono musajja mugezi ddala ng'era ne banne tabaweza kubakulembera mu kibiina buli lusoma. So ng'era yamyuka omukulembeze w'abayizi ku ssomero lye. Okuwona kwe Kahumuza akkiriza nti abadde Katonda yekka ng'era kati n'emmere agiryanga omuntu omulala yenna. Era eggulo yaze mu club n'aba addressing nga club members n'ababuulira n'abaweereza story ne bakkiriza nti Katonda gy'ali. You know, when God heals you, he heals you. So now I eat normally, like 3 times a day or 2 times or even once. Tende kwisha kugumanko kunde. Bw'aba tali mu bitabo obudde abumalira mu kuliisa bavuuka banne ekigambo kya Katonda so ng'era alina ekirooto eky'okubeerako omulabirizi ng'akuze. He healed me. I'll be the priest and I serve him. If all goes well, I always tell my students at Tropical Secondary School, actually for them they nicknamed me the bishop. Ku myaka kati 23 alikuwa n'akatabo kawandiika ng'awa obujulizi olw'ebyo Katonda by'amukoledde so nga waliwo n'oluyimba lwe baafulumizza olwoleka obubaka bwe bumo. Nyakwetise alwekyo kuba noyendeza empango konko omuyaga gukwera gukiikara. So there is something ekyolikwenda ngu Mukama kuyiroho obundi ekyokubasa kubota kwehiraho n'amaani gaawe kuko Mukama naabasa kukikwehiraho. So nsiima Ruhanga ahabwa amagara ganje okunkiza n'okunkomorera. Really it's by God's grace. I can't take it for granted. Aba Rotary Club ey'ekkola abalabirira Kahumuza baliko ne pikipiki gye baamugulira eyambeko okuyingiza ensimbi ewaka okugattako entaanywe nga kututa so ng'era beeyama nti baakumuweerera okutuusa nga yeewangulidde diguli. John Kilifu Wamala, NTV ya Akawungeezi.